tetulina lukalala lutongole lwabazira bameya ti bameya Mirunya songa gyenidde okwogerako olwaleero. Tulina omuzira wa mmeeya Mirunya alyo Ssaabasajja Kabaka Luteesa. Era twebuuza tuli mu kukola risaati na kunoonyereza bano ab'oluyimba ffe basajja ba Kabaka ffe tumulyamu mu ngalo nga tetubalaba. Tetubalaba mu mboozi yonna nga Ssaabasajja alumbibwa. Tetubalaba mu mboozi yonna Ssaabasajja Kabaka ng'atambula. Tetubalaba mu mboozi yonna nga Ssaabasajja Kabaka ali e Bungereza. Awo wonna obudde buwanvu naye tetubalaba. Kabaka twalaba abantu abo. Twalaba omusajja bayita Meeja Katende yali bodyguard we. Tulaba Maalo eyali omufumbi we. Tulaba omukazi Nanyo eyali essembabule yamutuza. Ne tulaba n'omukazi mu ndero oyo ffenna bwe yali atunda omwenge gw'awalaze ku kadoba n'amusuza awo. Ne tubuuza abantu bonna baali luddawo mu kisinga ekyo nga Muteesa akulembedde kampeyini ey'okufuula eggwanga lino okuba Uganda. Kubanga Uganda teyaliiwo. Kyova olaba nga tukikuliza mu bwe twasobola okukwenakaaga bwetyo. Abasajja abaali luddawo mu budde obwo abaali mu bibiina eby'obulimi eby'obwegassi obwaliganire n'ebibiina by'obufuzi ebyali biteekebwateekebwa nga tugenda mu independence omwali abasajja bonna aba UPC aba DP n'ab'engeri endala zonna nga balumba Obwakabaka. Abasajja abo baali luddawo n'abakazi. Tekitegeeza nti tebaaliwo naye bwe baba nga baaliwo baakola ki? Okuteesa kwabwe kwali ki? Waliwo ebintu ebyakulembera. Ebintu ebyakulembera mwalimu n'ababaka ba Buganda okusala eddiini. Twalina ababaka 21 etusigazaako ababaka 6 n'embaka 6 ogwo mu bantu abaali basinga okutegerekamu bwe mwali Bazilya Olukyamuze Masaka. Mukama abadde amuwa yamuwadde nnyo obuwanga atukubye ebbanga toloya yakakola yakamutwala. Waliwo omuyindi Visiramu Namubiru. Waliwo omusajja yali ava Kyaggwe Bukoba yalina musajja Muganda ye yaleeta ekiteeso mu bukiiko bwa Buganda ekyogamba nti obatajje gavumenti ku ttaka lyaki lya Buganda. Nembera kuno omusajja omulala eyali akiikirira abanubbi mu lukiiko. Bonna nno beekuleetera mu Buganda etasosola. Tira essaawa ey'oluvannyuma abasajja abaali ab'amaanyi abaalemera ku Muteesa tebaali basajja bati abakazi bagaani. Abasajja n'abakazi baali luddawa mu buto. Muteesa n'asigala bwangera nga buli waatuuka abuuza abantu bange baliwa. Muteesa adduka atuuka e Ssentema. Bira bwe njogera ekigambo nga Muteesa adduka Kabaka afuga ensi. Tebeereza omuntu adduka Kabaka w'ensi mukuba ekifaananyi. Kabaka w'ensi ensi eyayaniriza Abazungu, ensi eyaleeta amasannyalaze, ensi eyaleeta ebyenjigiriza, ensi eyaleeta ebyobulamu, ensi eyateesa n'eleeta infrastructure yonna gye tulaba Bwakabaka bwa Buganda. Bwe bwakola endagaano embereberye ne bwaniriza ekigambo ky'obuzibu nti
wateeka okubaawo ensi eyitibwa Uganda. Ebitundu ebirala byonna byajja bitwegattako buki bwegasi nga babusikiriza okubigamba tubeere mu ggwanga ki Uganda. Era ekyo kyekyaleeta Muteesa okubeera pulezidenti wa Uganda omuki omubereberye olw'okuzimba Uganda. Naye gye twakoma okulwana okubeera ekyo omuntu gw'olina okubuuza olwaleero nti ddala Uganda gye twatandika, Uganda ng'erina emiramu emirungi egy'ebyenjigiriza. Olwaleero omwana wa wano yeeyagalira mu byenjigiriza ne batuleetagamba tutandike Uganda tufune ebyobulamu ebirungi. Nalabye omulamuzi wa Supreme Court yafiiriddwa bbaawe, yamujeesanga namugamba kamutwake namutwala emulako, naye n'obuseke obuyamba omulwadde bamutaasa obulamu bwe alye nga n'emulago ate mu wooteri ez'amaanyi nga mulago tebuliyo. Omulamuzi wa Supreme Court ng'ayagala ataasa obulamu bwa bba mu ddwaliro ekkulu ery'emulago ng'obwo obuyambi nabwo tebuliyo. Naye ensi ebyatugambibwa nti tutandike Uganda tubeere nga tufuna ebyobulamu ebirungi. Olwaleero emyaka giri 6 n'omusooka nga Uganda etandikibwa tetulina byabulamu biki, tetulina byanjigiriza biki. Batukola Uganda tujja kufuna ebyobulimi, tujja kutandika ebibiina by'obwegasi, abalimi b'ensi eno batune n'ebirime byabwe ebweru, abantu bagaggawa. Lwaliro myaka 6 n'omusolo nga tufunye independence osobola okwenyumiriza mu byobulimi bwa Uganda. Ne mu bajeti ya Uganda emisolo ebyobulimi yesembayo okuweebwa ssente entono. Tujja kufuna ebyobulunzi ebyawamu nga birungi nga byeyagaza, tebiriwo. Olwali Uganda ejja kutwala abaana ebasomese babawa scholarship bakuguke mu byo abasawo abasomesa bayingiriya bajje bakole mu makampuni ga Uganda agagenda okutandikibwawo. Twalina Uganda Airline, Uganda Railway, Marketing Board, ge makampuni agatandikibwawo gawa bagasikiriza abaana okusoma babagakolemu. Tewakyali kolero ne alimu. Uganda eyawamu tujja kufuna enguudo nga bw'ova ekisolo oyisa bwisiro ogenda Kalamoja bw'ovayo Bulambude bannange twegatte tukole Uganda tufune enguudo eki banoni buli omu abangi ava okutuuka wa mulabe enguudo oluvannyuma lwa independence. Okukola Uganda tekyali kinyumo. Mu kukola Uganda twalina bye tusuubiramu. Twasuubira okwegatta tufune abakulembeze abagenda okukulembera eggwanga lino nga balikulemberera ku kyenkanyi. Ekyenkanyi kitegeeza nti emirimu gigabe kyenkanyi. Omukiga afune, Omukalamoja afune, kubanga bonna basomedde mu ttendekero gye bayita Makerere kiki University. Olwaleero emirimu gigabwa kyenkanyi. Mu poliisi emirimu gigabwa kyenkanyi. Mu magye emirimu gigabwa kyenkanyi. Uganda yali minzaani mu bantu okutuwa obuki obwenkanya. Olaba ne bw'oba ozaaliddwa taata ne maama nga muli abaana 6 naye ng'olaba abaana 2 babawo obwenkanya nga gwe tebalukuwa kikuleetera okukyala bazadde.
nga n'okubuuza mama naye mama ono taata yanzaala lwaki fiizi ezange zezirwayo lwaki bannange bafuna ebintu mutanyi nga nezibikola nga sibifuna otandika okufuna omutima ogukubuuza n'ebiki n'ebibuuzo naye ng'ate obuuza bakadde olwalwo bannayuganda balina ebibuuzo bye babuuza ku Uganda gye baatandika era bwe tulaba Uganda ey'engeri eyo gye tuva twebuuza lwaki twalekawo ebitundu byaffe byali biddukira ku sipiidi eyayiri nga bakabaka be bafuzi nga tulina obwakabaka obuteredde obutuluŋŋamya n'okutereeza ennono zaffe obukuuma ettaka lyaffe n'ebibanja byaffe olwaliwo okweteekako ekibanja kyayinga 10 oba weeyitira Magombe abantu ne babatiisa okuba n'ebibanja ebinene obugaga ne bubeera fuuti 5 kuki nekatavula kapoti kange 12 kwatano kamala sijja kusobola basajja bano kasanzimbawo ennyumba yange abaana bange ne bebaka nina netooye sijjagazaaki ensojjagazaaki ku Desimolo 12 batutaddemu n'okutya nti ettaka eddene si lyaffe mwana oyinza otya okuba n'ettaka lino lyonna oyagala bakutte ogenda ddikuuma naki ebyo byali waddewo nga tebiriwo ne twonoona obufuzi bw'obwakabaka obwali butambulira ku musingi ogwa federo fene Uganda decentralization twali twagikola kubanga amasaza gakulemberanga ku decentralization nga gafuna obuyinza okuva waggulu ku kabaka nebagamba obusaza kweba Kyekiboobo mugende mukulembere amasaza abo ng'ebisangibwa mu masaza kukubiriza abantu kulima mwanyi kulunda kukola makubo na kupromotinga byabulamu biyonja nzizi bantu kuba kutafuna ndwadde ebyo byonna batukolako sitadde yansi yonna ne batusanganga wali mu Buganda twali first class batusanganga tetulina na nguudo za kolas n'enguudo za ttaka naye nga zigwamu nga ziva kuno n'eri naye kati n'akaguudo ka kolas akava kuno nabwali nako kabalemu okukola mulimu gwa Uganda kwewola ssente era bakugamba nti n'omwana atannaba kuzaalibwa abanjibwa mbiri simanyi mukadde busaba ate nga bwetunakola tutya kujja zisasula kubanga palamenti ya Uganda eyisa amabanja ago gavumenti nekola ti nekewola tuli ku ntoli za mwewozi atula naye nga obwakabaka bwa Buganda okutuuka 67 nga tukola ebyo byonna amalwaliro amasomero ebiki byonna nga tetulina bbanja ne World Bank era gavumenti y'Obote nga prime minister gavumenti yali eyagala okwewola ssente mu World Bank tesalagamba temwewola ssente baga baali bagala okukola okuzimba amasomero Kalamujja n'amalwaliro mwakyolina yango abagaffe Mmengo tulina ssente ntesa n'alagira eggwanika lya Buganda neriwola gavumenti ya Uganda eki essente bwewava obuzibu ng'ate tulina nakakwakulizo konna katubawadde naye olw'okwagala Uganda esitukire wamu n'ebitundu ebiki ebirala era nalaba n'okutambula kwa first lady bwe yagenda e Kalamojja ne bamugamba nerina eddwaliro lye tulina Muteesa yeyakolaki yalituzimbira n'omusala gwa Muteesa gwonna gwe yafunanga pulezidenti
bonna yakuwayo kukulakulanya Kalamoja. Naye byonna ebirungi bye twakola tusitukire mu wamu ne bannaffe eggwanga litambule era buli muntu aliyagaliramu. Batukyawa mukyayi Abaganda Ebiganda byegesiwaza byeyita bya kitalo ne batulumu kaga muka ne batukuba bakabaka Mutesa wewe tuli wano wa 24 Mutesa ne bweyali badde ng'omuli awo tebamulumbya kumukuba mu bulamu obw'omuntu yali badde n'okufa yakolaga yali badde yakisaga omukono naye kiki kyetulumwa kyebakuba kyetulumwa kyebalumira Mutesa kyekino sosayate yaffe bagijjamu abantu ab'amaanyi babatta abantu babawaliza Mwampaka okufuuka aba UPC ne bagenda abataafa ne batuteekako ejjinja ly'obwavu bwekimanyi zi gavumenti zezikola obwavu mbala ne batuteekako enyondo y'obwavu amakubo mu Buganda ne gafuuka mpopogoma amalwaliro mu Buganda gonna ne gafa abasajja ab'amaanyi bonna bali baddukanye ensi ne babasiba ebuzira bamalayo obwesejje w'emyaka nga n'abamu bafiiriddeyo ne bakomawo nga n'obwongo bwonna bukyuse ne banyaga ettaka lya Buganda nga bwe baagala n'olwayo Ssaabasajja Kabaka Mutebi ng'akomyewo oluvannyuma lw'emyaka 27 nga tali ku Namulondo Buganda yateekawo akakiiko ke bayita ak'ebyaffe n'okutuusa olwayo tukamaliriza nga nteesagana gavumenti ya wakati ekitegeeza nti ebintu ebyanyagibwa mu 66 nga bya Buganda n'okutuusa olwayo tebikola kati tebiddaanga n'Obwakabaka tebuddanga Abaganda tebayagala kabaka nga kabaka kutuula ku Namulondo aboobere eyo Namulondo erimu obuyinza obubayamba okukulaakulana kyokulabanga tulimba oluyimba abasajja ba Kabaka ffe tukulya buto ffe tukulya mu ngalo kwekigambika omuntu nga ye mukamawo omulumiriza mukama wange ffe basajja bo ffe tukulya muki ffe tukulya mu ngalo ekyo tekitegeeza nti tujja kuddayo ku byalo gye twavudde tugende Makaya bantu bonna abawolezanga Obuganda ng'Obwakabaka babukolaze nga babufunamu Obwakabaka babufunamu ettaka babufunamu ebibanja Obwakabaka bantu babufunamu emirimu tewaliiwo famire yayeeremererwa kuliisa baana baayo ate nga nekisekiro nga ne baana abajja mu nsi tetwalina ddundiro lyetubaliziramu tetwalina kampu z'abanoonyi ba Budamu era tewali yapakasa ataasasulwa batugamba twali basosoze nnyo twabalisizanga mu ndagala kyoli mu Buganda emmere tugifumba mu ndagala mu Buganda tuliira ennyere bagiteeka kuki ku ndagala emmere bagibegesa kabega bakazinga muki mu ndagala fenve nituwoomera bazisiba mu mpongo mu ndagala era bw'okyala ku buko ne batakuwa luwongo oba n'ogenda ku mukolo gwonna empongo ne baziwaaba nga tebalukuwadde wa mu ndagala ova ku mukolo ng'onyiivu kyonga kanyesitowani wesi naye abantu bakalira mmere yafumbibwa muti abasajja ne batugamba ngo twabalisizanga mu ndagala netwaba kikiweeterewo ekyo ne batwala n'abanyaga ebyaffe nti kubanga twabalisizanga mu ndagala kati abaana abaffe bagenze muwalako okupakasana obuzibu obuliwo tebabasasula naye bwantyo wali yakola mu Buganda ataakola ki ataatusula n'obugagga n'amagezi babijjawo ne babizaayo ewaabwe nabo ne bagaggawala oyo muye muganda omubi abamu ne tukkiriza ne bafuuka n'amannya gaffe ne baga ne tugabawa yes
bamaliriza ne mubika ne bakolaki ne bagire babeerawo tuwasangana abaana baabwe ate nabo ne batuwasa ne tubeera n'omukwano ogwo okutusiba okubeera waki era nze sirina kyembanenya kubanga tetufunangako obuzibu n'abantu bajja muki naye wateekwa okubeerawo omuyaga ogusinga gukozesebwa mu byobufuzi okutwawula ne banywanyi b'amikago bakulwanyisa entalo tewaliiwo muganda yakunga baganda 10 bagende bagobe yatenga batya nga kitandika ki naye olwaleero meya 24 abantu tebasobola kuduukirira muteesa abantu ne balowooza tebavudde mu mazzi ag'ekitaba bagenze ku nnyanja era nalaba omu ku muntu omukulu ennyo mu ddiini y'ebusiraamu yagenda ku puroguramu emu ku Bukedde TV. Puroguramu eyo yakulibwanga omuwala baamitanga namitala yabitandika malo. Puroguramu bagiyita omuntu w'abantu omukulu mu ddiini oyo basajja baali bamaanyi nnyo Buganda basala ddiyo ne bagenda mu UBC n'agamba twejjusa okukola enteekateeka zonna ezanafuya obwakabaka bwaffe ne tugenda nga batugamba mu gano mazzi ga kitaba ate ne gye twagenda nga tulaba abafuzi beeri bazimba bwakabaka bwabwe na famire zaabwe n'abaana baabwe ebyo niyo ebyatukulembera mu bisonyiwe tukomyewo tuzime obwaki nakati akyali mulamu temuwogokanga bakatuliki be balina essomo baliwerako n'esakalamento y'okwejjusa mu byobufuzi bakugamba weetuune obiraba nti ebigambo ebyo byangu naye okugamba nti weetonde nga bakugamba lwabyabufuzi okugenda okwejjusa abantu bafa tebejjusiza okwejjusa kibi nnyo nawe watogenze maaso ga faada kwejjusa gwe wenyini okutula mu kisenge kyo nga ensobi zo obunafu bwo byonna byonna gwe wejjusa abantu abamu bakwata n'olubwa beetuga beesula ku nnyanja tokolanga kintu mu bulamu bwomwe abavubuka nga kwejjusa tinakola ensobi saayagala siyagala babyeyi eriyo abejjusa nze mu bwongo bwange ekinzijira mu meeyi 24 soomote obote yayitalina maanyi gakuba bwakabaka gayitawo naye abagulawo enzigi obote ayingire ng'ate bali Buganda tetwagala kikugambanga bwe bagamba kiso kya mbuzi nekirekerera omuti nekifunira omuti lwaki tutya okwogera ku bantu abaffe be tumanyi ne tuddukira mu boto eyali talina wadde amaanyi agakuba essaza kino emyaka gye tutuuseemu sente bagambye nti okikulwa bazikula kubala emyaka egisuuka mu naliko executive yaalo Sawazada Kabaka bwakomawo n'anoga kubeera minisita wa Afuuka yasooka n'anoga okubeera minisita wa bungi bwa nsi n'anoga okubeera omwogezi ow'ettaka lye mu Buganda n'anoga okubeera minisita mu ofisi ya Katikkiro nga nze nayisibwa ku nsonga z'ebyobuwangwa n'ennono n'emirimu gya Katikkiro egy'enjawulo ku myaka gye nnina sisobola kubanga abantu abo sibamanyi bwe yalya mu nsi muno tetulina Katikkiro wa Buganda bwe tuwaako byafaayo birungi okubeerera ku Muteesa ow'olubereberye nekuddako Mwanga be bakyala batudda kuddako Daudi Chwa kuddako Muteesa owokubiri
tusirikidde nga bwe tusirikidde tali amanyi tukikulangula mukama waffe era tubuliddwa abateesa abataliiwo okuteesa ebintu eby'ensonga bw'obanga waliwo olutalo wakati wa Buganda ne Uganda ku mulembe guno gwa pulezidenti lwaki tebategeeza nsi ekalu we ziri abantu ne basituka mu mutima ogw'okuteesa ne bateesa ensi tesigalawo okugwangana mu malaka abantu beeyuze bette olaba n'olutalo lwa Ukraine ne Russia amawanga era gayingirawo ne gagamba abange temuttingana temukola tutegedde mwenna muli b'amaanyi naye olutalo lusirike olutalo lwa Isirayiri n'Abafirisuuti era amawanga gayingiramu kyemwekubye mwekubye naye bannange tutule tukole mutwense Buganda kasookanga bagirumba mu 66 Buganda tegendangako kulwana kirwana lutalo kuzaawo bwati Wakabaka kubanga mu constitution eyayeekolebwa eya 62 bakiwandiikamu naye agamba bwe mubanga temufunye kukaanya nga mufunye ensonga yonna ebatabudde mujja kukolanga ekkubo lino bw'inaaganda mugende ku bbi ebinaaganda naye bwe mulirabanga ekyo kiganye kyekiriddako constitution yagamba Buganda eryetongole okubeereki ensi kubanga iri ku biberebere n'abazungu batabana kwali nsi era ffe abazungu tebatukolonizingangako twakkaanya ne tubeera project baatukuuma twakkaanya twakola ndagaano zakukola kukuuma kubyo kwavaamu ebibala ebyatandika Uganda era ffe omulanga gwaffe gwe tukubiriza kufuna Uganda ki bannayuganda babeere ku ddebe kubanga ogwo omulimu gwali gwaffe ogwazala Uganda si gwa mulala yenna ensobi gye bakola twagala kutuba kutujja ku mmeeza ya Uganda gye twatandika yange yabana abasembayo okujja yabana abali mu lubuto lw'okujja yabana abaddirira oba yaffe abaatandika Uganda yange bwe eyajja n'osembayo okujja gonsinga ettoloozi oze yagitandika oginsomese ebyo kyetuvudde twagala tubibagamba buli muntu amanye waalinyira bwe yalinyira baasi newalina okugifiramu bwe tulinnya emmotoka y'emu tuviramu ku siteegi ziri abantu tuli bantu mu nsi ya Katonda naye tetwenkanankana kubanga n'ennimi twogera za njawulo ne mu bitundu tusula mu byanjawulo bw'obeera omusoga ng'oli musoga osula busoga ndi Muganda nsula Buganda ekyo twenkanankana osinga kubanga gw'osula busoga gekikola nange muneetuuka essaawa y'okwabwana nti nange nsula Buganda okusinga nga nange neewana naye ne tugamba nti obutonde bwaffe oba oli mu kyolo oba oli mu Kalamoja bireme kutwawula naye twegattire mu ebyo ebintu bye tusaana okwegattirako eddwaliro litugatta buli olutugatta ebyenjigiriza bitugatta nobitugatta ebyo byebyakola Uganda ebyobugagga ebyali ebyensi kino kyekisembayo ensi Uganda nga twogera nsi Uganda ngagga kati twogera bantu nampajja kudayinasi naye luli Uganda ye yalina ssente ng'abantu bakola mu Uganda naye gundi okulawa sudiyo ate gundi okulawa nankolawa manja kati abantu abakolanga mu Uganda kati bakola wabaki w'abantu
kiveeyo kikole biri ebyetwegatta okukola Uganda. Sente z'abantu kivulabanga Uganda eggwanika lya Uganda temuli sente. Buli kyetwagala okukola twewola muki twewuzi. Tuyinza ki okuddamu okufuna Uganda gye twatandikawo